Wanfuukidde ekirala nno naawe. Kyekiroba. Hello. Wanjise. Anti sanze ko misikoyo. Ese boyenze. Ndiye no Mbako balimu. Gyendi bali mu parking. Ese. That's why you need help. Since you week and you're and I'm calling you, and I said, come into your pocket, and I'm going to have a funny and you're otuuseewo taata nsanzeeyo abagenyi abatukyalidde kikulu nnyo era obwedda tubakyaza era nga tukyabakyaza taata badonno bo banjawulo ebankizo kubanga kuliko omusajja wa kabaka afaanana nti abakulembedde alina omutega nswera n'ebizibaawo ali awo taata ate anfaananidde okubanga alina neegwazze naye ku basajja bw'abanga ddala kwali ye mukulu ate abo abakyala taata kuliko abakyala ba kabaka mbalaba taata bambadde obusuuti bo nga tebatuludde emigongo basimbye batuludde okufa ddala mu butuufu okubanga kuliko abakulembedde kiba kyabulyabulyaza amaanyi okudda wano okwogera kano ne kali nga tetunnaba kumutegeera era bw'abaako n'akweyoleka mumpeere enkuutamimu eyo tulabe oba alina ebigambo ebiwoomera entajeenya taata kompadde sakigo n'obajja bw'alimisa weewaawo okamukwasiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyantegeerera ddala musajja wa kabaka mpulira mutambuze singa tubadde tweddira nti twali badde bamugenyi singa tubadde bangabi twali badde bamulindwa kati mweddidde ki mukama wange engeri gye tutagwa mbika byombi kulaba kkiriza amannya ago tugeewole tugaye nti ffe bamugenyi abalindwa esebo abalindwa weewaawo sebo ddala mbutuufu mu kyemmamba mulinayo gwe mulimanya kuli ku lusegere mukama wange ye oyogedde kirabika mpulira sebo mukwano gwo amaloboozi gatterereze mukwano gwo Kizito nazze naye mukulembeza ngogola weewaawo onno namuteekeddeteekedde munywanyi we gwasinga okwagala bw'abanga oyo muzzukulu wa Gabunga Kizito waliwo wano omutaka ow'olugave mu Kiibi amukiibe amale okumutwalako ene Namayumba weewaawo abali mu ddiira awo ne bannyinaze obubaka obwo bujja awo nno bangi banno balibidde kunja gono bamukirano naye gweno nkambasa n'ofuula omusajja walalala bakwongera engalo mukube engalo ez'amaanyi please kkiriza nkutegeeze bino olira ssebo mwana wattu nti buli ggwanga n'ebyalyo weewaawo omunangole wali okitegedde ntava kawunga
omulugo omunangole tabakalo omunangole tayawukana na kalo ontyo omulugo alataba kawunga nefe wano omuzze tuli baganda waawo n'olwekyo omuganda tayawukana na ttooke ettooke liva ku kitooke ekitooke ekyo tukyagala nnyo era tukikuumira ddala wano yennono ya wano kubanga tuvaako olulagala oluto kubanga ddagala weewaawo eddagala eryo wandiryetaaze taata mukama wange ssebo gona abajja gwe naalimisa eddagala eryo wanga olyetaaga weewaawo tuliyita lugemo n'olwekyo obanga bwe luli era abaana ab'obuwala abaluteeseteese kkiriza balukuleetera awo ate oluvannyuma nkubulira ekiddako bawe transport Abasawo mulimu bagukomekereza ssebo bagukoze bulungi weewaawo webanga bagukoze bulungi essebo akati kinkaagala kimu saagala otambulire saagala ojje ng'otambula kubanga amagulu ago gayinza obutanyumira ng'otambula naye mwenna njagala muggwere mu kamotoka kange awo kensinga okwagala ako kebaŋŋambye kosinga okumanya okuvuga kozi kaani ako kakalibu bangambye okamanyi n'erinnya muggweremu obanga olina bw'otuuse tekigaana kunguulira weewaawo essebo kkiriza nkutegeeze mwana wange olira taata wano we tuli obwedda nga tubalindiridde ngabo bwe nakulabye ng'onneeyoleka wali mutuufu ne mmanya nti ono omwana atavudde kiteetikka oyo yennyini obwedda gwe tulinda n'olwekyo saagala kukulwisa mu kintu kyonna fejjukanye mu bino weewaawo ffe olunaku bwali lwe luti olira ssebo z'omwezi ze zakyukamu weewaawo naye omwezi gwali gwa 19 ensi yaffe eno Uganda yafuna obwetwaze weewaawo ssebo kati bwe yafuna obwetwaze essebo bendera zonna eza Uganda zeewubira ku mirongooti waggulu essebo olwo oluyimba lw'eggwanga ne luvuga kitiifu naye ate eggulo limu nga munaana Buganda essebo yafuna obwetwaze weewaawo kakati era nabwe kityo bendera zaali ku mirongooti waggulu kituufu eri nga 9 bwe baba nga baakuba luyimba lwa ggwanga essebo nga 8 baakola batya baakuba kitiibwa kya Buganda bannange mumumpeera engalo bannange mukube engalo awerekedde Daudah nga tosobola kuba ngalo tukusikiriza ddala banga baakikuba essebo kulembera omulimu ogwo mukama wange abeewo siina buyinza Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga nze nayimba ntya ne siteanirafugo Buganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga gamba akulinaanye nti tube bumu
kimu mu kitiibwa kya Buganda ekitafu. Omuyita otya? Oyo kitaffe ate jjajjaffe bakuwa obugalo mukube engalo ez'amaanyi. Ebintu ebyo nga babitegeera nnyo nkugambye nti twejjukanye. Essebo kozi yawasa ye ate Allah yamusukkulumya n'awasa ate okusinga kw'omu. Ani ku mukyala we gw'osinga okumanya ennyo? Taata nsinga kumanya Saara. Gw'osinga okumanya? Weewaawo bakumpeera obugalo bengalo ez'amaanyi. Kiriza ate n'omubaka waffe omulungi ennyo w'ekitiibwa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yazaalibwa nga gwe wazaalibwa. Naye era yali ayina nnyina amuzaala. Kozi yani? Amina. Essebo ku bombi obuuyi obwo ne buno obwange weewaawo nga ggwe azze osinga kweyagaliza aliwa ku Saala n'Amina. Taata nzikiriza engeri gye ndi ku mulembe Muhammad neeyagaliza Amina. Bakumpeera obugalo bengalo ez'amaanyi. Imaamu jangu otuwe Saala inshaallah ffe tubitegeera ebyaffe biidhinillahi. Imaamu jangu Sheikh yenna aliwo mashaallah jangu muwe tulina obutambula inshaallah. Sheikh ajje mu butaala bwa kamera awo. من الشيطان الرجيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أي كما كتونا وفموك وكتونا وفي الله نفتدي بندو أبغون بجولي تدي ما سبوا نجكتيوا نتولي مجرد وكتيوا وابغاني يسونغ زوانو ensonga eyatwatandikirako eyajjajjaffe Adamu ne Hawa, ensonga ya bufumbo. Tusaba Katonda ow'ekitiibwa abaana bano olwaleero abafumbiriganwa, omwana omulenzi awamu n'omuwala Daudah ne Shamim. Ayi Mukama Katonda bawe mukisa, bakulembere mu bufumbo bwabwe, bawabule mu buli kintu kyonna, balungame mu kkubo eggolokofu lye tukusabye eyo gye wasa mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Tukusaba Katonda ofuula embaga eno embaga ey'emirembe, embaga ey'emukisa. Abaana baffe baagalane bulungi ddala olwaleero omulundi guno guleme kubeera gwa nkomerero, wabula babeere nga badda balaba abakadde baabwe. Tukusaba Katonda mu nsi otuwa obulungi, n'oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno otuwa obulungi, okukingiriza ekibeererezo ky'omuliro. Tusaba Mukama Katonda ow'ekitiibwa omukolo guno ogw'omukisa okuva ku ntandikwa yaagwo okutuuka ku nkomerero. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mukolo guguddewo obubereke olw'embeera y'obudde. Kkiriza enteekateeka yonna eri wano bwetyo bweri. Naye mubutuufu obuuyi obwo gy'oli era gw'oba ngeri gye bakulembedde banno waliwo eŋŋanda z'obuti ze natadde eyo, era kkiriza nkutikka obuvunaanyizibwa ozisumulula eŋŋanda ezo, buli omu omusimba akati ke twese. Mukama wange kkiriza. Sebyuma mutambuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taata tusanyusa okubalaba. Taata naffe okubasanga. Laba kuki kuffe ssebo mwe baabo alabo mukulike ekkubo bannyabo. Gwenda byetavudde ewaawo nga ntegeera nti ndowooza ssebo ayambala gomesi. Taata naye abalala basinga obungi engeri gye batakubye enduulu nti ate daddi mu ntebe yataddemu supagulu. Alhamdulillah. Taata tweyanza nnyo, tweyanze. Abaana abawuliza abo weewaawo. Kkiriza nti amaka gano g'okyadde pulira ssebo mazadde ategaaniriza. Weewaawo. Kamala okuleetera ku baana bange ab'obuwala abeeteeseteese bakube ku ndaala ate nga nawe bw'okuba ku birozo. Weewaawo. Batambuze.
mayi bya muwogo wandiwulidde bakkirira amagumba gakubagana naye abo bawulidde masha Allah. Amina. Baana bange abobuwala Dr. Shadia kwali nitwogerera mu ssente wano teekateeka embeera eyo mwana wange Allah gye yatuwa wano bwakusitula okkirizanga ssente tugirinayo tutambulira mu ssente twogerera mu ssente. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyiso balaba basebo. Naffe okubasanga musawo. Sanyiso balaba banyabo. Bannange bababuuza mwana kule. Sanyiso balaba banyabo. Muddemu. Ontyo. Eradde basebo. Eradde nnyonnyo bamusawo. Eradde banyabo. Eradde nnyabo. Ukulika amakubo. Tugayise musawo. Allah yebale batambuza mirembe. Alhamdulillah geno bagakole agewa okubuuza ng'okutaddemu ebisoko dokita amanyi nnyo mukulike eyo mmwe gye nabatumye tuvuddeyo taata omulimu mugukoze bulungi babampeera obugalo mukubira abana bataata engalo ez'amaanyi naye yadde gwakanga musana ka kiro tabulamu ekyo kituufu waliwo obuzibuzibu taata obuzibuzibu weebuli mpulira naye nze okuweerera okwange engeri gye wampeereramu taata oziyita onnamalayo byonna sinnamalayo byonna taata waliwo atunudde ku mbaawo eziwera nina mukulu munnange yakoze ku ebyo yakoze ku ebyo kawulire era taata kamukuwe wali awo akongera okutegeeza ekuddeyo taata kabi kali mukulwa mwana wange obuwala kyebaba bakwagala ennyo akatiriza ensonga gwe sebo n'obeera n'omwana n'omuzaala n'akula n'aweza emyaka egyo n'agenda mu Kampala ebitala ne bimukwata ne bamubuuza ne gy'abeera nga tasobola kwogerayo naye owanga omuwulidde kale wanaafunira diguli ey'okusatu alipooti eneemulema okuwa Dr. Hadija ani oyo akutimawa wanji taata sooka otuwe ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ogiwulire wabarakatuh. Erimu olusawo akati ogamba hala ayinza okugayita amawale tekisoboka yadde amayale erimu gonna masha Allah. weewaawo Dr. Hadija gwenna obwedda mbuuza Dr. Shadia nga sinnakulabako obwedda buli omu alina obuvunaanyizibwa bwakola wano. Dr. Hadija nanga nti nedda nti Dr. Shadia nanga nti nedda dadi tomuyombesa obwedda ali kuvunaanyizibwa engeri gyatusinga n'olwekyo yalina ebiwandiiko ebisinga byonna nti yabadde yakatuuka wano baŋŋambye nti empuliziganya y'omwana wange olyebeereko nti obadde wakatuuka wano n'ofuna simanya aŋŋambye simanya n'ofuna emergency call mu doctor's room nga wali omuyi kiki ekibaddeyo taata mpulira mu doctor's room ekibaddeyo mpulira nange tufuneyo abalwadde babiri subhanallah leeta ambulance tubatwale mulago tekyetaagisa ezaabaweerera tezaafa busa tezaafa obugalo buwulire omulala musawo naye nga amugamba nti musawo alina n'eddwaliro asaba saala abalwadde bajje ate abafunye agamba rifaadi tumulago hospital kakati gwolifuna ddi abange babeekoleddeko masha Allah. weewaawo mpulira kati nno taata mu balwadde abo ababiri mpulira waliwo gwe nsobodde okujjanjaba era ng'oyo asooka ki ekibadde ekimutawaanya esooka ekibadde ekimutawaanya taata mpulira yabadde yalwadde microphone nga yemutawaanya tawaanya taata kogwe konze kasooke nteeke ku doozi n'ogimuwa ngimuwa era mponeddewo naye ate era yetaaga okumuteeka ku drop nteeke ku dripu eri eyammwe yo n'amaanyi awo waali oba olina waadi ey'enjawulo gy'onookikolera eddwaliro eryaffe taata ya bbeeyi masha Allah era twatuteekedde ruumu nga yeye nteekateeka ulira obugalo taata ze zino eziva ewange webanga ddala bwekito okikoze oyo yasooka owokubiri ate ye ki ekimutawaanyi nnyo taata mpulira owokubiri obulwadde bwe buzibu nnyo kiki
Yetate. The Shamiology. Yeah? Banange bisobo. Oyo ngaalwaza kajanja. Mu myaka gyange mbadde sibuuliranga banne abasomye muvumbula. Abaana bange mubampeera obugalo. Kakati olwo Shamiology. Ng'okwogera okasiisiriza kayina eddagala. Yetate. Mubuulire tulinoonye mu ddwaliro bati. Kituufu. Era nga doozi yeetaga ya Shamicroconic. Banange mukubengaliza yegenda okunyanja bakali. Kakati enteekateeka ki mwe mugenda okulimuwa aba waliwo enteekateeka esingako nga bennazaala basawo ng'ate ne bwe muddako basawo. Taata waliwo eyansukkulumako oyo eyansomesa chemist era nga bangambye ava America era ennyoni yakamusuulira yagenda okutukolera. Mwana wange atereka naawe kunnakuwaza tuli mu mukolo tugende maaso ate oyogere gwali America wano tunaamufuna naye nga tafaayo tugenda gye tumutadde mu award. Tugenda gye tumutadde mu award. Oli mulina woodi mu mwagala okumuteeka mu kiriniki yaffe wano bw'oba nga bagiteeseteese gyogera erinnya woodi ki? Shamicrom. Mwogenda okumukuumira kakati oli edokita omukugu asooka ajje amusange akole ebiddako bakumpeera obugalo masha Allah nga bamukoze ogwo ng'ate mumugambye olikozi kano kashadi ewedage kanjogeza katera okumya mugasimanyi yakalandinga kati naawe ogambye nti yakalandinga mwongere okugenda nga musaafinga kozi we mukiyita empuliziganya ereme kutukawo mugende ku neeti okwo mumugambe ayangwe mangu ateeketeeke tulina omulwadde omuyi ate atukirize obuvunaanyizibwa bwamusomesa weewaawo awo tuvuddewo Islamu gamba ki? Nabi sallama yagamba man sana alakum ma'rufa buli muntu lwakolera ekirungi omukola otya fakafiuhu wafikum barakallah musime fa illa tukafiuhu nga kiki ekitannabaawo kale bw'oba toyina kyomuwa kale fadi'u musabire ebirungi kogwe tata nze kamba siime masha Allah bakumpeera engalo omwana naga barakallahu fiku ku dola just 10 Allahu akbar awashinge kwa jana nikonge vya thamani ama kuigiza kakanumba masanja yote usiwe mbali na Allah masha Allah ani akalina bana banga abawala kigambo ky'abazungu manya nnyo easy ani Suhaila Allah bakumpeera obugalo njagala abagenyi abo botunuulidde bakuba ebibuuzo bingi nnyo naye nga salaamu tebuzeemu masha Allah weewaawo kale wa'alahi wa barakatuhu bananga omuwala akamanyi nti obwo bufampi kawujja oluyi bufampi ndaba akakonerera naye waliwo katumu eyakoze ku gondeko kubikakwatako kakati kambawe kanakanga inshallah tata kambawe kano ati badde nga nti gwakuwaka ekwatidde eddala engeri gyokasanze nga kwogera bulungi wano ate kesazenako nakateeseteese obulungi badde nga nti kaliko switi engeri gye sina balansi warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanso okubalaba bassebo sanso okubalaba bannyabo eradde bassebo eradde bannyabo mukulika amakubo ageno bagalima gewaffe bagaana tulabika twalonda bubi
Mwina abakiikirira. Tulina tukiikirira. Baku politics mu byobufuzi. Kale baana bange abo babuwala. Taata mbalaba. Banzikiriza amaka ganzikiriza. Essebo. Ekyokubiri ennyambala bamukisaakaate. Bw'olabanga omwana ega ne katalabikanga ali mu ggomesi omanya nti gy'ayambadde yiye. Wallahi taata eggomesi ezo z'abaana. Masha Allah. Kati mwabe wange mwetereza kyeza mwezateredde. Yes. Taata nzikiriza. Ate ko wantanudde. Kasoosoma ebyafaayo. Era nkujjukiza. Nti omuntu bw'akola omulimu ennyo obulungi n'aguggusa. Essebo. Kirungi omusiime nga n'entuyo tezinnakala. Taata. Bannange. Kiki? Nyina muganda wange ono yayogera olutalo. Aliwa. Ono. Abadde aŋŋamba. Okutambula kulaba. Okuddayo kolaki? Mbukunyumya. Naga nti nze mbadde sirabanga ku ggomesi ntabbuliiki. Muga nti wazze kulya na kubala baana ba taata. Obwedde obiraba. Mukama wange nzikiriza. Tobaako kyoyogera ku byambalo by'abaana bange. Dadde nzikiriza. Mpulira mwana wange. Pulezidenti yatuyigiriza ennaku ezo nti takyawa muntu sekinnoomu ssente. Awo atya. Naga nti mukole obubiina tuteekemu entandikwa. Webale kutereeza Luganda. Wandituulidde. Alhamdulillahi rabbil aalamiina. Taata chairman baana bange abobuwala yanamanya bwagabanya. Baana bange abobuwala. We mwayise nga mujja bamuyitanga muddayo masha Allah. Insha Allah ta'ala. Musangayo mugambe bagambe nti abagenyi tubalabyeko. Wewa. Toyogera ku nyambala masha Allah. Musajja baana bange ab'obulenzi. Eddoboozi ly'omusajja nga libunye eggwanga. Engeri ffe bizinesi gye twaziwumula ne tuzikwasa ffe baana bammwe ba bulenzi, baana baffe ba bulenzi. Akadde mmanyi muyina katono. Twanirize ku bagenyi baffe abo abazze inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddoboozi oliwulidde? Kulya masavu wano. Naye taata. Inshallah. Dadi. La musoke mukubire omwana ndadi mungalo. Damotole salamu tuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Naji kasuka najirisibi. Tata fe wafe salamu etutabula. Neyo oyitayo. Salamu etutabula. Damotole salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mukubeko mungalo please. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Damotole salamu. Osose kuntisa. Damotole salamu. Assalamu alaikum wa la ilaha ilaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olimbino byakwera ganga bere libuse mukalenga oba. Tate kyamazima wanyi kiriza mukama wange mbulira wallahi bigambo bino ate bigula muwendo ki buno naffe bwe tusobodde obwo naye nnyina jjajjange Allah yasitula abantu bamuyita Haji Shabane Semakadde yazaala nnyabo yaŋŋamba nti ku buko tewajja bitali bisabike mpulira eziri muno ze zimu na zino kogwe naye ku buko baleetayo bibikkeko Masha Allah. Baana bange ab'obulenzi. Sente z'entandikwa abaana bano bagende beegabire mpaayoko. Olina bw'olagira obulagizi obuuyo obwo. Taata eno nsonga busonzi. Mbadde nga ndikiri wange yokka eno masha Allah. La ilaha illallah. Bannange mukube engalo. Mwokujja ne baddoni mu kiyita kyakuzannya. Chairman wammwe yaliwa. Oze ne baddoni. Mbadde nga njogenda kwongeramu ala. Chairman. Nabwekyo okkiriza nkutegeeze nti obudde bulinga kiso. Butya ddade. Bw'otabusala bukusala.
Esebo. Nti ebigambo biringa mboga. Bitya taata. Bw'otagivaako obulwa ky'ofumba. Anti buli kw'okwata okwepanga okugisusa. Buli kw'okwata kiba kikuta. Kivaako. Kivaako bw'otagivaako. Obulwa ky'ofumba. Ye bingi byaki. Esebo. Akati nno mwanange. Olira sebo. Bagamba nti anaalya ebiteredde ku ntawumba. Nkulaba taata. Kkiriza nti ddala mu butuufu. Iye. Bano abatukulembera bano. Bwe baali bajja mu buyinza. Ontyo. Baalina ensonga ez'abaleeta. Ng'era ziri ku pulogulaamu ensonga 10. Iye. Era n'awuliriza Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda obuuyo obwo. Alina ensonga ssemasonga. 5. 5 ezo. Iye. Mu butuufu bw'ensonga bw'obanga watandudde ekigere n'ojja wano ewange. Weewaawo. Oyina ensonga ekuli ku mutima. Esebo. Keekadde ove gonja ova embwa gyeyo terodde gonja waakalira. Taata kkiriza